We don't believe in sectarianism of religion, of tribes, or looking down upon women. We give value to everybody, including the children. The young people may not know where we have come from as a country, and we have one homeland on planet Earth. If we mess it up, we have no other homeland to go to. Kakati okusokera ddala nti campaign nga bwe zitambula nze njagala kusooka kwebaza nnyo abakulira ebitongole ebikuumaddembe naddala wano mu Uganda okubeera nti omulundi guno bagezezzaako okulaba nti tebagezaako kubeera nti bakanga abali mu campaign oba gamba ng'okubakuba emabegako campaign zonna tubadde tulabamu amasasi tulaba tiyagaasi tulabamu okuba abantu naye ku mulundi guno tebinaba kulabika nnyo so njagala kwebaza ekitongole ekikuumaddembe naddala ekikulirwa CDF nti agezezzaako okubeera nti tateekawo nnyo obujagalalo kubanga abanoonya obululu ebiseera ebisinga baagala nnyo akalulu bafuna kakusaasirwa gundi yakubiddwa essasi yakubiddwa emiggo n'agenda abalonzi ne bamuwa akalulu naye lutweno tusuubira nti ndowooza abalonzi tebajja kulonda abantu lwakubasaasira security bwe nesigala ng'ekola ogwayo abalonzi bajja kulonda abantu olw'obusobozi bwabwe ku nsonga endala so sigamba abeesimbyewo omuntu yenna bwe yeesimbawo yaba ayagala bintu byakajagalo kubanga abalonzi ba Uganda abadde balonda nnyo abantu abali mu bujagalalo abasaasiddwa abakubiddwa abakoleddwa ki bwe bakozeeko effujjo nga abantu bebawa akalulu naye ku mulundi guno security tugyebazeemu akaaka ak'ensuso era abantu abasuddiyanga badduka buddusi mu nsi z'ebweru so bano bannabyabufuzi ebiseera ebisinga boogera kati ebigambo naye ng'amanyi tajja kubeerawo kati gwe gwabigambye kimanye nti gwojja okubeerawo olina abaana bo olina famire yo luli ffe twali bato nga batukwata bukwasi naye kakati olwaleero bw'oggulawo olutalo kitegeeza n'abazzukulu gw'olina okumanya we munaagenda abantu kibaita olutalo tebaddayo kizanyirako n'ekyo njagala okusabira akakiiko k'ebyokulonda nti omuntu aleme kwogera bintu bikuma muliro mu bantu nasigala ng'agenda mu maaso n'okukampeyinga balina okulagako ku mateeka anti kakati omwami Lutamaguzi wensingira ddala omunenya nti emyaka abaddeyo 10 kati ekizibu kyabwe kye balina era ekibonyaabonya ekitundu kyaffe kino naddala ebitundu ebyalimu olutalo nti ekisinga okubonyaabonya nti bw'afuna omukisa n'agenda mu paalamenti ng'abantu bamulonze ate ye wagenda mu paalamenti emyaka 10 gyonna gy'amazeeyo abagamba nti agenze kulwanyisa Museveni kakati tosagamba tugenze kulwanyisa Museveni ogenze kulwanyisa NRM ate nga atebudde no ku ground n'okaba nti gavumenti erina kye tukoledde tekoze enguudo tekoze masanyalaze tekoze biki paalamenti ewedde yayisa okubeera nti abantu bonna amasanyalaze gaabwerere gabunyisibwe mu byalo Lutamaguzi mukyala Nankabirwa yali tamumanyi abantu bakulonda nze ndowooza genda mu paalamenti kola emikago n'abamemba ba paalamenti abava ebweru wa Buganda n'abalala nti bannange ekintu kyaffe kiri bubi mmwe mwennyini mu paalamenti gy'otuula gye batemera ssente z'omuwi w'omusolo kakati ate ojja otya muffe n'abalimi abasogozi b'omwenge ffe abavuga bodaboda ffe abalimi ffe abalunzi ate n'otugamba ebirala ng'ate gwe twakusindika kugenda wali batemera ssente z'omusolo olwane okulaba nti budget eyo egyegasa abantu baffe ab'omu kitundu kino ekyali mu nnyaakanyi akaleeta NRM mu buyinza kakati obuvunaanyizibwa bwe bukulemerera eri ate n'ojja wano etali budget nze ndowooza nti gwoba olemereddwa bulemererwa naye abantu baffe balina okumanya nti ensigo embi gye babasigamu nayo etukoze kinene okubeera ng'etufiiriza member of parliament naddala mu kitundu kino oba mu kitundu ekya kyonna agenda okulondebwa mu mulonda lwa bizibu ebibaluma mu kitundu so si nti tumulonda gwe genda oggyeko Museveni kyekizibu kye tusanziwa kyova olaba naffe ab'engulu bo bakizigirawo ne bamanya nti biri gumu Museveni si wakuvaako ne batandika mujoyininga era baba balina bye balobinga obalaba nti beegatta aba Eastern ne beegatta aba North ne beegatta n'abalala ffe ne batuleka mu ssago ne bayisa ebintu byonna nga babitwala waabwe lwankola eno eriwo so nze Lutamaguzi yeyambulidde essaati mu paalamenti ffenna tubadde mabegawe naye netali bajeti ate olwanirayo ki ng'ate emyaka 10 obadde mu paalamenti gye batemera essente z'omusolo essente zaffe zitwamu omusolo paalamenti n'engumi nevuga tubadde ffenna tukwegattako
naye okujja eno ng'obaddeyo emyaka 10 nga tolina nakyomosoddeyo okuleeta ngeri gye batemera enguudo gye bayisa amasanyalaze gye bayita amafactory amu ne bakola gye bagabe emmwanyi gye bakola ki gavumenti okutuleka emabega naye olonda omumemba wa paalamenti kubanga abantu baleme kutuna nti buli kimu ojja kiteeka ku Mwai Museveni nedda ye yateekawo sisitemu nti mulonde abakulembeze bammwe okulembera eggwanga si kukulembera LC1 abakulembeze bammwe betuteekako omulaka kyovala nze nkugamba wano nze sironda mbu kubanga nalonze ono njagala omuntu nga ne bwobanga oli wa NUP naye nga bw'otuuka mu paalamenti ojja kubanga olumwa ekitundu kyo gy'ova nze sikuyinaako tabbu neso sikola bya bufuzi ebitaggwa gwe ne bakuwaka emyaka 5 nga nnwanyisa Museveni egyo ne giggwako billions zo n'ozifuna n'omusala n'allowance nga n'ennyonyi obadde otambula n'emirala n'ojja nga tulwanyisa Museveni gwe n'obeera bulungi ebigambo byeyogera mu bantu eyo enkola abantu balina ogidibya ekonyeza nnyo ekitundu kya Buganda teyakomyawo n'alumba obwakabaka bwa Buganda njagala kumujjukiza Mwami Lutamaguzi nti ekyatuleetera ebizibu wano n'ekitukaabya ensonga ya 6 bwe baali bakola bwe twali tumaze okufuna obwetwaze waliwo ensobi nnyingi ezaakolebwa abantu ne beekwekera Sir Edward ne bamuteesaako omukono ku kiwandiko nti ye pulezidenti wa Uganda ne baddira bakalicho leader ne babayingiza mu byobufuzi byebizibu ebyavaamu Obote bye yakozesa n'akikozesa nga advantage so ekyo kyatukonya n'olwayo tukyalina amabavu gaakyo okuddira Mengo n'ogivumirira kubanga tebawa platform Mwami Lutamaguzi abadde ayogerera ku CBS emyaka gyonna abadde ayogera ku Mambo Bado abadde ayogera ku bimeza bya Kabaka byebimutunza okutuukaawo akiraba kati ekirala kyalina okumanya Mwami Lutamaguzi kyenjagala omutegeeza nti ow'ekitiibwa Katikkiro ng'amaze okulondebwa ebbanga lyamaze ku bwa Katikkiro yo olwagenda Mengo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'amusindika mu bantu be eno mu byalo lwaki obwavu buluma abantu n'abateekamu ekintu ky'okulima emmwanyi ezaali ziviiriddwako era omulimu ogwo Katikkiro agukoze ng'ayambibwako n'ebitongole bya gavumenti ng'ekitongole kya gavumenti ekibadde kivunaanyizibwa ku mmwanyi era nga endokwa bazigaba bakubiriza abantu tebakomye okwo naye nga bo bano bali mu byabufuzi tebakomye okwo ne batwala n'ensiza z'ebyobulamu mu bitundu ebyenjawulo abantu ne bajjanjabwa nga Kabaka yalagidde kakati Mwami Lutamaguzi yo wanupo munnange bakalubwe kaggwa emyaka gye n'etaano atubuulire biki byakoze ebigaseeka abantu alyoka we made from Karuma to Koboko was Yango, taking the branches to Gori, to Gura, is now the other one. Yes, Wato. We're now talking of Wato. So it will be done because after all, from here to Gori is only 16 kilometers. Thing that all Ugandans must remember when we are in the electoral season. That one thing is to remember that every one of us who has a vote has a responsibility to vote for a peaceful Uganda.